Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAHIM KASOZI manya gange omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako essaawa eno era nga nkugamba nti wano wootulabira tusinzidde mu Singo essaza lya Ssaabasajja mu district y'e Mityana mu municipality wano ey'e Mityana we tuli olwaleero era nga nkugamba tugenda kubanga tunyumyamu ne Honorable IBRAHIM KASOZI ow'ekitiibwa omubaka wa Makindye East mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda ate ng'era ye mumyuka wa ssentebe w'akakiiko ka Kosase akavunaanyizibwa abasinga mukamanyi nti kaliwo kukunya naye nga tekuba kukunya wabula kubeera okuteekateeka okulambulula n'okununula oba n'okumanya ensaasaanya y'essente y'ebitongole bya gavumenti n'ebigwa mu kkowe eryo Kosase era nga kakulirwa ow'ekitiibwa Honorable Mubarak Munyagwa then ow'ekitiibwa Honorable IBRAHIM KASOZI n'abeera nga ye mumyuka we. Tusinzidde eno ku faamu ye era nga tugenda kuba tulambula faamu, tugenda kuba tukuyisaamu wano ne wali. Ogenda kuba ng'omanya ebintu bingi nnyo. It is a big chunk of land kukolerwako activities mpitirivu nnyo. Assalamu alaikum Honorable. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza ow'ekitiibwa taata. Nange bwente Ibrahim. Mutya nno. Alhamdulillah je tuli mu quarantine. Lockdown. Naku zigenderedde. Tezikwesunza kuba tomanya. Ezasooke 14 abantu baali babalalumu ng'oluggwa lwe basuula wali akati. Zaalinga eziggwako omukulembeze w'eggwanga ate ebiragiro ne bikyukamu. Abantu ate ne bongera okwennyamira bati ayina okulwa obulungi bw'ensi. Honorable, nsaba abantu abatulaba obeeyanjule mu butongole. Nze IBRAHIM KASOZI Bilibawa. Erinnya lya Bilibawa buli omu ambuuza linnya litya naye erinnya lya Bilibawa linnya lya maama wange. Kati maama wange mwagala nnyo. Kati nzowooza nti waataba buli oba wampitira linnya Bilibawa mba ndabya maama wange. Ali walaka okuva eno lula tuligendayo. Inshallah. So ntula ku mutala Makindye kabalagala awo tukulidde era we kuvaawo era we ndinga omukulembeze that constituency ya Makindye East. Thank you so much. Briefly njagala tusooke tutunuulire embeera eri mu ggwanga Uganda. Tugenda kusooka n'abantu of course kye bataagala kubuusa maaso. Buli muntu agamba nti bw'otuukirira omubaka mumbuulize kino. Ensonga ye miliyoni 22 buli mubaka. Weewaawo zaalinyiddwamu eggere oba zaali zituuse? Simanyi wewe tunazoogerako tebe subjudice mu mateeka. Nawulira omubaka agamba temukkirizibwa kukyogerako. Omusango guli mu kooti. Ekyo tukireke. Omanyi ensonga ezibeera mu kooti abantu both parties eyawaabira ne gwe baawaabira tebakkiriza kuzoogerwako. Eba subjudice. Naye nga mu mbeera yonna tulinda amateeka gajja kulaga oba nga ssente bazifuna kubanga ffe bamemba parliament parliamentary commission yetusasula. Ekyokubiri kuba buli mukyajja kugamba yeebuzaabuziza naye tayagala gyogerako. I want to be honest. Si kuva ku bantu abatali honest na minds zaabwe. Twayisa biliyoni 3 n'omusobyo. Ababaka kankuwa ekyokulabirako. Nze ssente zenyonoona ng'omuntu si kwonoona baze nyambisaako bannange. What is 20 million? Naye lwakuba nti ndowooza zizajjidde mu kiseera ng'abantu baffe baki ng'abantu baffe tuli mu lockdown. Abantu bakirabanga ekingi. Kuba ne woba oguze buguzi kawunga tezirina makulu. Yo nabadde nina aba MP benyumya nabo. Ne mbagamba zino ssente singa baagaye nti muzikozese
mu constituency yange zigenda kuba mbanka na boda nga mbadde emitwalo 5 kakadde 5 tebumala na kumala era basigalawo bangi nga bemulugunya tebafunye abantu kyemaze okulaba abantu batunulira parliament bagitunulira nga abatalina kyakkola temutobera mu parliament oba balya ssente za bwereere bumusala guba basasula naye otuuka mu parliament otuuka mu saa 2 n'otuula paka saa 12 ng'oli ku mirimu gya ggwanga. I know. Let me tell you, abantu abajja ewaka a day jangu ku office yange olabe gwe jangu nago ya parliament, you just get one day ojja otulekaawo nga batuvudde mu bino olabe omwana talina kino nina obuzibu buno nina ddwaliro buli omu talina kizibu kyayogera nga kikka wansi wa mitwalo 3 mitwalo 2 kakadde mitwalo 3 mitwalo 2 kakadde those are not parliamentary assignments zenina okukola ng'omukulembeze tekikakatako okikola ku lw'abanno abantu abamu tetwagala kukolera bintu mu mawulire wano naye otunulira abantu b'oyamba b'oyamba b'oweerera school fees abali ku university abali mu institutions abali mu zaaki ng'osuubira ssente tuzijjawa abantu batunule nti gino miliyoni 2 amubaka anaalyako ssente nnyingi ng'aziridde nga mukodo kwabiryago nga mukodo nnyo nga tata ssente nga tata ayinza okulyako miliyoni nga 6 oba 5 oyo abeera abala nnyo omukodo ennyo asingayo obukodo mu parliament. So I know. Singa ssente zazze nga ababaka zijjidde mu situation kyababaka ba facilitating nze balina ngeri gye bagenda government ewadde emmere emala biki then I don't see the reason why omubaka yandibadde azikola ki azifuna for what naye nkulayirira Katonda omubaka omukodo mu mbeera eno omukodo buli lunaku nga mukodo nnyo buli lunaku at least ayono n'emitwalo 10 nga mukopi tata nga mukodo ayono ne 10 olunaku mu mbeera gye tulimu naye kati nze abantu biyale anyway situjja gendayo naye nga aisaga zoogerera nnyo ziri mu kooti naye nga tumi siso kankuwa ekyokulabirako waliwo omubaka yagaana ssente nagaze mutwalo 2 miliyoni 2 sijja gatwala naye ngaewaabwe eddwaliro enkuba eri bakuddeko amaki amabaati I know zitwalo ziwa abantu bakole ki omuntu agamba busente zigenda zitwala oyo atalina basobola kuyamba bwogenda omuntu noli background yo mubuuza ayamba abantu bameka katalina bameka naye ekibi ye mubaka agenda zikwata azitwale azirye buli mu nsawo ye bwomu bwati ne family ye oyo talina kyabako nesente nga oziya abemakinde bakyali baavu I know bakyali baavu ate sizijja nti ngenda ziteeka mu nina zendyako nzijja era nenziteeka mu bantu bange that is good ekyo kyo sijja kulimba kasitama nga kyandibadde kibisinga naye mbanga nzinako accountability tiwalina waddewo 5 wali kakadde wali 5 wali kakadde wali 5 wali kakadde kuba lewe nazizaayo really lwaki abantu batunulira ku classified ex gunde budget Museveni gye yatwala agenda zikozesa ki zigenda kuwa enawulidde bali bagaa nti tebakyogerako biki twasuka mu nanka Karuhanga zijuka Karuhanga yali aline ku gundi nebagamba ekyo tekikola ki tekyogerako so ebyo bya ssente ebyo abantu balina okuteeka okugira ki obusente miliyoni 2 obwo tebuvumya ababaka bagamba kintu ky'obubaka buno sanga omuntu nakuvuma loganika kati ono avumira ki abantu balina engeri gye babatwalamu nti mulinga abakozi baabwe there is that disrespect omubaka si mukozi wa muntu yenna omubaka muweereza muweereza I know kuba ffenna tuyambagana I know gw'ompadde ekitiibwa kati nange bwe mba mpeereza kati kankubuuze nze mu constituency yange mpeerera abaana abasukka mu 135
nga totaddeko ba primary naye ku universities ez'enjawulo kiba kitegeeza nti omupadde obuvunaanyizibwa naye nange obuvunaanyizibwa nzizizaako eri abantu gyesikkiriziganya nakyo ye muntu agamba tine mu palamenti gyonta terina ssente tosobola kukola bizinesi etafuna ntoyingira wootafunira kubanga ekyo kyo sikkiriziganya nakyo omuntu ogenda mu palamenti omupadde funye ekitiibwa naye nange ekitiibwa kyenfunye nkuddizaako kati nanyumirwa nagamba abantu zemotoka sente z'emmotoka ebibiri zabagamba 10 olwakimpa bwenti naga 10 kikino ogamba bemakendye era nenkigulamu ebintu nengera ab'enkoko nembawa abalema nembawa abakola bino nembawa ababoda nembawa nebaga naye kisigaddeyo kyange so eyo yembalire ya miliyoni ebibiri 10 kyabaddamu nakibawa then 10 kyange ekyo kyali kyange kati osobola kuŋŋamba Kasozi bamuwa miliyoni 2 eby'emmotoka nga naawe 10 wakirya I know. Twazigabana. Thank you so much. Omulungi alaba tuli ne Honorable Ibrahim Kasozi, MP wa Makindye East. Era nga tunyumya muna nga tusinzidde singo Mityana mu faamu ye we tuli olunaku olwaleero. Honorable, njagala tutunuulire abantu beemulugunya nti mwavaayo ne muyisa ekiteeso eky'emmere obutagabibwa nga bwegabibwa ne kityoboolebwa ne kiyita bwe kityo. Okujjako nga batunuulira byafaayo bya Parliament. President Museveni ne gavumenti ye Parliament eriko bagiteeka eriwo nga kyenandiyise Parliament eriko kwegamba ye nga olaba nti enkwaso oba abavubi baddira amalobo nga bagala kukwata byennyanja ne bagateekako. Kati twafuna ekigambo demokrasia kati bo bakiteekawo gamba nti demokrasi weeri kubanga abantu be-exercisinga ne balonda abantu baabwe abakulembeze baabwe babaagadde era ne bagenda mu international community ne baga Uganda tulina ki naye nga bwoba otunuulira UCB bagitunda Parliament egaanye ebintu bingi bakoze nga Parliament ekoze eki egaanye n'olw'ensonga eyo ekyo tekyali kya kyewuunyo kubanga kyandibadde kya kyewuunyo singa baagaana nga Museveni ayagala n'akivaako niye kyayagala kyakola. So Parliament erina byesobola okukola naye ebintu nga Museveni akyagala ng'akyagala tayinza butakituukiriza kubanga bw'otunuulira Parliament ate kino saaga kigambe nti ba NRM bokka mbu Museveni data eyo njogera egamba Museveni yasinze abantu abangi muki ababaka mu Parliament so mulimu ababaka be NRM nga balungi nnyo eri eggwanga lino okusinga opposition waliwo opposition ababi ate ffe bwe tubeere bwero no tulowooza nti aba opposition bo bali ku mulamwa nnyo ogununula ensi eno. Mulimu ababaka ba Parliament aba NRM nga balina omutima ogwagala ensi eno n'okusinga aba opposition abagamba nti let me tell you obeera mu Parliament eyo bye tulaba si bwe biri. Awe njo kyogera wekyo. Alright, Honorable, nga tuvuddeyo njagala tutunuulire bw'oyogera bw'otyo kitutwala ku mbeera yeebuuza nti should we think Parliament kifaananyi? Should we think Parliament ghost? Should we think Parliament tekyayina maanyi oba terina maanyi wadde eriwo bubeezi kiguumaza? Parliament ekola emirimu gyayo nga bw'erina ogikola. Naye nga bw'omanyi nti gali amasiga 3. Parliament eri eddamuzi n'erya executive. Parliament bw'ekola kyerina okukola aba alina okissa mu nkola ya executive. Kati executive to respecting a Parliament newankubadde nga mukozi kye mulina okukola ki? Okukola. Kati obwo obuzibu bukyaliwo nnyo.
paka nga President Museveni amaze okuvaamu ndowooza owulira ne bwe yali wali yagamba ffe ng'ayogera addressing corona one of the briefings akoze bulungi. By the way, he has done something good. So you credit him? Yes, on that he has done the best so far. Thank you. That is good. Naye bwe yali addressinga yakyetwalako n'akyetekako yekka tingaffe ab'NRM. Oba wamuwulira weyagamba ngaffe ab'NRM. This is not about NRM. This is about the country. It's about Uganda. Uganda as a country. Yeah. It's not about political parties now where we are. It's about our country and saving life. Oba opposition, oba NRM, oba wachi. Kubanga abantu bonna abazze bawaayo ebintu okuyamba. Tibabadde b'NRM bokka. I know. Mulimu aba opposition, mulimu abatalina bibiina, mulimu abali awo naye nga bakikola lwa ggwanga lyabwe. Ku lw'obulungi bwa President alina okwejjamu endowooza egamba nti buli ekikolebwa kirina kuba kye NRM. We should think of our country. Nti kye tukoze kya nsi yaffe. Honorable, bw'olaga bw'onnyonnyola n'ogamba nti essiga eri executive linafuya essiga lya Parliament. Olunaku olwaleero ki ekiyinza okukolebwa Parliament okurigaininga amaanyi gaayo n'obuyinza bwayo nga kyebasazeewo kiteebwa mu nkola ne kigobererwa mu ggwanga Uganda? Kujjako gavumenti eriwo ne wajjawo gavumenti eri serious ya democracy. Less that ne bwe munaawezaayo omuwendo waliwo tekijja kukyusaamu. Let me tell you, omuwendo leka nkubulire obunafu bwe tulina nga aba opposition bwe buteyamba ku sacrificinga kwongera ku namba yaffe. Buli mubaka bw'afuna akafooke ayagala kukakola ki? Kunyweza kafaako, kumaamira kafaako. Tewali tugamba nga opposition nti naye mumanyi we need to increase our numbers. Tukoze tutya buli omu mu kitundu kye okwongera okuleetayo abalala. Buli omu afuna ssente ze agaziteekawa mu nsawo. This politics of this country, we tuba twagala okwongerako ababaka, is all about money. We need to have money. Twetaaga ssente. Ekyo lweta kulimba. We need money. Time gye tuspendinga nga singa tugispendinga tunoonya ssente. Ono Museveni mwangu okuba mu democracy awo, mwangu okuba. Losing numbers. Let me tell you, in Uganda, there is no person who supports an ideology. People, they are supporting political interest. Tebali kwa ideology. Achana na hiyo. Tebali hiyo. Thank you. Okay. Omulungi atulaba tuli ne Honorable Ibrahim Kasozi, mubaka wa Makindye East era nga yes ye mumyuka wa ssentebe w'akakiiko ka Parliament akamanyiddwa nga Kosase. Ate era nga ava mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC ekya owekitiibwa Dr. Kano Retired Kiza Besije. Tuli naye era nga tuwayawayamu ku nsonga mpitirivu nnyo naye nga ayagale gyenvuddewe obuzaale bwe n'ebigwa mu kkoberyo bya mulundi mulala. Olwayo tusazeewo tutunuulire faamu ye obulimi of Parliament akola ki era bwe tusinzidde olwaleero mu kibira eno wala nnyo Mityana. Then tutunuulire n'emirimu gya Parliament okutwalizamu. Then nga tuvuddeyo Honorable gya tutunuulire akakiiko ka Kosase kano. Wabeerawo okusiga omugwa mungi nnyo. Obukulembeze nga bukyuka from Honorable Abdul Katuntu owa Bugweri County mu district ye Iganga nga tennayawulwamu kufuuka district eya Bugweri. Ye yali ssentebe w'akakiiko ako. Waaliwo okusika omugwa kw'amaanyi nnyo obukulembeze okuva ewa Honorable Abdul Katuntu budde ewa Honorable Mbarak Munyagwa. Kyekyali kisibyawo. Tewaliwo okusika mugwa. Bantu bakifuna bubi. Pozi oba oli awo naffe abaali bagenda okudda mu bukulembeze twakifuna bubi. Kubanga sipiika yasaba nti bano babadde balina olugendo lwe batambudde nga basigazzaako okulukola ki? Okuluggusa. Kakati bw'obatemerako wano
mu lugendo wakati oba olina okuddayo ate olutandike bupya oba kitegedde naka tubawe emyezi 2 bamalirize bamalirize kino kyebabaddeko kubanga eggwanga likyetaaga gwe bwe banakukyusa gwe bagenda okuleeta ajja kuba tamanyi background ya kintu kino kyemuvuga kino kati tukigende bwe tuti naye ndowooza abantu ne bakifuna bubi tugambe nti media yakiportrayinga bubi eri public oba media sometimes naddala mu parliament bo bakapucalinga kuva kwabo bennyini ate nti kati wemba nina interest yange ng'ekuba oli kati wa media nze wemba nkimunnyonnyola bulala kati naye nakikapucalinga mu that angle nakikapucalinga mu that angle so nsuubira nti byonna okugitwala waggulu byonna byaveera muffe banganya okutekinga charge banganya okukola kino you know so kireeta questions nyingi amweze mutatera kubuuza because this is a service. I know. Why do you tell me nti Kasozi olwalero bampa kuservinga for 2.5 years giweddeko I've served sanja kiweddeko I've served n'olwensonga eyo neta ogenda nnyo beyond that Thank you. Bitambula bitya mu Kosase waliwo embeera awo era nga omugagga omu agezaako okwolekeza emmundu social media nekukuba TV ez'enjawulo nga zikukuba radio zikukuba neŋŋamba nti omubaka tebakuba ne bamusangula ku maapu y'ensi mulimu abantu Katonda bayazise ku ssente naye nga bazikozesa okumenya abalala oyo taba mugagga omutaaminga otya no abo abantu abo bayite waliwo omuntu okwefula mugagga nga si mugagga omugagga yo yakozesa ekyo kyalina n'asitula omulala kyebayita omugagga kyolina kyokozesa okwapliftinga atakirina n'apliftinga abalala Then sijja wano ngamba nti kakati Ibra ngenda kuwa milioni 1 kuba njagala ogende wali ompaane oyo taba mugagga ne wajja omulala laga Ibra okusinziira wenkulaba gundi yo programu yeno gyolina bwe nkuwa $5,000 osobola okwongera okugula oba stand ya TV camera oye mugagga he has developed you he has raised you abo abagagga abo banvuma bakola ki lwakuba babbi ate ng'onyola emikono gy'ababbi bwe bampa okutunuulira ebintu byaba muyindi muzungu abantu balowooza nti ababaka bonna mu bagagga abo bagenda badduka babanoonya kati ng'amanyi Kasozi wa ku street kulidde ku street kati kirabika ebintu bigenda kukola ki kugonda kubeere kuyisa mukka mu kisero kugonda kakati ne tufuna obuzibu nti muffe mwalimu be baali bakolaganyeeko nabo ng'amanyi nti basobola okukolagana nabo mu ngeri gye bakola ki gye babadde bakolagana nabo kati ne batamanya nti ate kati bintu birala gwe tosobola kubanga olina ekizimbe nga gavumenti yakisasula 100% naye ng'olwaliro kipangisa gavumenti esasula almost 4 billion annually ku kizimbe kyayo taxpayers money ng'ogamba Kasozi bwe naasasula ne bamuvuma ne bakola ki ne bamuyogerera bino ajja kukivaako you'll fear me nabagamba bamugambe I rather be in parliament kwegamba nkambere mu parliament emyaka 5 only 5 nga nina kyentaddeko ku ggwanga lyange newe gibe 5 gyokka yes than okubeerayo emyaka 10 nga ndi puppet waabo one person naba ne properties 10 nga byonna bibbe bubbi
gwe ngamba nja kwogera olwokuba that's nonsense. So kakati ekyo bajja kikozesa ne bagaba bajja kunvuma bavume, but mi kyembagalamu bajje wali balage bannayuganda nti ekintu kino wakifuna otya, emaali gye balina bagifuna batya, accountability. Bw'oba ntuufu lwaki onvuma? Bw'oba mwerufu lwaki onvuma? Jangu wali. Kakati ebyo, that's the problem. Did you feel any impact of attacking you on social media and radio and TV? No, I don't feel any impact because I know Ugandans. Because waddiramu amaanyi bw'oba bakuvuma n'osoma n'olaba response y'abantu naka nedda gundi nga yagenda naawe genda genda si lwaki omuvuma buvumi. So to me I think nti bannayuganda bandibadde bayamba buyambi okusupportinga those people who have done something nga kigenda kuyongera kuteeka jjinja ku ggwanga lyaffe. Honorable, tokkiririza mu mbeera ya ennaku zino bakozesa ekigambo ky'okuzizika okulya. Mungu yansaase nagenda mu parliament nga ninawo ku ssente zange. Alhamdulillah. Ate ndi musajja mukozi. Nali mpuliriza ng'oyogera ne Gashumba. Ng'omubuuza bagamba okola ki? Nagamba I have companies. Nti I have a lot of companies. N'ebintu bya si kuteeka mu butaala. I know. Si mu kamera. Singa twali tugamba buli kimu buli muntu kyakoze ne kyakola. Oyinza okwesanga. Naye kisinga obukulu nti ki ky'osobola okukola. Katonda nga njazise ku bukulembeze. Tubadde tuli eno opposition tugaba government eri corruptive no ki. Kati chances ze naawe Katonda akuwadde buki obukulembeze akutadde mu office. Akutadde mu office kati akwazise entebe olina okukyuzinga. Kati abo abagagga abo babba ebizimbe by'abayindi bwe bakolera ensobi. Bo baamanya nti omuntu bw'agenda wali agenda kukyuzinga ssente okusinga okulwanirira eggwanga. By'ebizimbe bwe babikomyawo si byange, bya ggwanga. Ate si bya Museveni kuba enkyajja kuvaako nze nzire gavumenti yange edde mu buyinza ebisangewo. Bw'otunuulira ssente kankuwa ekyokulabirako. Waliwo ettaka lyali lya gavumenti ne baliwanga banaga nti gwe n'olisaba nti ngenda kulikolerako. Ne baga nti kale likuume okusinza ku documents ze baakuwa. Naye ate n'omwana olitunza Minister of Energy ne bakuwa biliyoni 17 13 naye nga lya biliyoni ne bagamba biliyoni 3 tujjaga kuboneka tukweko 13. Kati gwe kitali kikyo n'okitunda. Ezo sente za government biliyoni 13 singa zaali zagamba nti kugenda kuteeka malwaliro mu ddagala mu malwaliro. How do you think zandibadde zikonawa? It would be great work. Bw'obeera mu committees accountability committees mu parliament otegera the real things on the ground. Kyova olaba nti buli bw'ogenda mu parliament n'obeera ku accountability committee ng'oli serious n'entegeera yekyuka. Ng'oli mubaka. Let me tell you, kyova olaba abantu bagenda baga nti gundi nga Henry yali avuma nnyo kati nga takyavuma alabika yalidde. Wamma tubiwulira. Nti otuuka ku disikati kankuwa ekyokulabirako kimu. Nze nagulawo omuzigo gw'okusiba abo bakaawa abo. Kaawa omu yajja yaliwe buyukwe eyo. Bamuwa kusima dam okusima borehole 3 Nayikondo. N'asimako borehole 2. Yes 2. Naye emu yagisima ku ssomero ng'amazzi gawunya. Kati amazzi ago olwokuba gaali gawunya ne bateekawo consultant n'agenda agakola ki? Akola report ye n'abagamba this water is not fit for human consumption. It is contaminated with feces. Naye kaawo n'aleka abantu baganywe, abaana b'abantu ne baganywa okumala emyezi 9. Naye kati otudde naye waliwo agamba ti wayi omwana omusajja alinaawo 10.
ayina ekikumi awo tomunyiga nnyo ne muga it's okay it's okay sigera munyiga nnyo ne mubuuza naye gwe abaana bo basomerayo ko ye nti nedda ngamba si ayidi mu mutwale ate nga muno yagambe tomunyiga nnyo era oyo paka olwayo oyo omubaka tetunyumya bulungi naye ng'ogenda okutunulira ogamba twagenda eyo Fort Portal Kabalole inginiya nga mubbi ne tumukwata ne tumuteeka mu kkomera ng'aganya okuleeta empapula aganya okuleeta documents abaasooka okujja ku hoteeri baali opposition babaka banno baali opposition bagenda BFDC tuli BFDC bebaso omusikazi sajja tuyamba mu ngeri yaffe bweti ne bweti tumuleke nenga sente zabbye mpitirivu zireetedde bannayuganda bameka bagenda okufuna obuzibu if it's take money I can take money naye si sente y'ekibi nga si waliwo kyoyinza okukola ng'oyamba ensi yo bwe tuba nga tuvuma Museveni era kino kyetaaga nnyo mu accountability committees bwe tuba kubanga kati tuvuma Museveni nti babbi bali babribinga abayaaye babbi ne babribinga baani I love that I love that question babribinga baani yes because accountability committees it is headed by opposition yeah of course. That means what we know okulagira bannayuganda nti tunaba tuzze mu buyinza tubeere ekyokulabirako that's how we are going to do because mulaze kyemuli already twali mu komiti nendagira neŋŋamba aba CID bakwate omu ku bakulembeze ba FDC abantu ndowooza baali tebakiwulirangako era kyasookera ku ggwe ne bavuma ne bagamba omusajja ate ayoza kibiina ate lwaki mwamuwa ekifo mwakola ki nega no omukulembeze wa FDC yalina okumpa amaanyi yes because tuli mu lugendo tugenda owa FDC omukulembeze yalina okumpa amaanyi bwe tuba nti kimwaŋŋamba okukola kyenkola then I don't care oba pate president wange gwe yampa ekifo yaguddemu ekyo katubeere ekyokulabirako kati bannange banvuma ne banvuma nnyo naye njagala okwebaza pate president wange Amuyat yampita nangamba lwaki okoze kino ne mugamba gyeteeka yeteeka tugende neteeka bwekiti nanga nabadde sitegedde bulungi thumbs up so kati nendaba nti Amuyat mukulembeze naye abalala banvuma bingi banvuma bingi nnyo n'ogamba kakati ono agamba alwanyisa Museveni adda n'avuma n'agamba enguzi naye wenkutte ku waffe ate nti tokwatako so this is the problem if we want to develop to build this country tulina okuteekawo limit nti wano oba Kasozi oba President Museveni oba Mugisha muntu gwenjagala ennyo oba Dr. Besigye alwaniridde eggwanga ennyo if he crosses here teeka limukwate kono gw'ekyuma thank you omulungi atulaba once again nkugamba nti twasazeewo tulina special episode or special report tugenda kutunulira ababaka ab'enjawulo mu ggwanga Uganda tujja kuba tubakyalira abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo bannaddiini n'aba businessmen ku mitendera egy'enjawulo basically tukuwe ekifaananyi tukusiigire ekifaananyi gwe munnayuganda ali eyo omulonzi omusasuzi w'omusolo alina kyokola alabufuuba n'okulaba ng'ensi eno edda ku kiddako tukuleetere omubaka wo omukulembeze wo chairman wo celebrity wo asobole okuba ng'ayogerako naawe era nga nkutegeeza nti mu bbanga eritali lyawala
tujja kuba tukyusaamu erinnya lye tubadde tukozesa for the good of course. Twafunye consultations from different people, lawyer waffe ne bannayuganda abatugoberera ku mukutu guno ne bagamba nti content mulungi, mutuweereza bulungi, mwebale nnyo, you dig down there to get information, naye erinnya twetaaga erinnya ery'omuzinzi. So for the good we are changing the name with the time mu bbanga eritali lyawala. So tukugamba nti anaaba akiguddeko nga tukyusiza erinnya tukikoze mu bulungi. So tukwebaza honorable nga tuvuddeeyo tuzze eno njala tutunuulire nga omubaka, how do you spend your free time? Nina obuzibu bumu nze Of parliamentary work nti nina ebintu bingi ng'omuntu. Yeah. Nina lo faamu yange ntera okubeerayo. Nina bizinesi zange. Nina real estate company, nina construction company, nina n'okulima kwange naye nga nsinga nnyo okunyumirwa okujja eno. So osinga nnyo okubeera mu faamu okulima? Because biri eriyo ababikola. That's good. Bitunulayo naye nga wano wasinga okwetaaga okujja n'obeera wano. Teri kintu kiwa hope. What I realize nti omuntu awangala na hope. Essuubi kikulu nnyo. Omuntu atalina ssuubi afa nga tannatuusa. Nti teri ekinyuma n'osimba akatooke katono we kati. Banana tube katini nga bwe kati nga akaddukano. N'okalaba nga kakula ne kajjako ettooke. Lyosobola okujja muno n'omugamba ettooke liiryo n'asanyuka. That's the hope. Yeah. That's the beauty of agriculture. Yeah. Kamabulire Museveni mubi. Mubi alina bingi byakoze biki naye waliwo amagezi. Kati ngaffe abasiraamu tugaa nti ne sitaani yaleetayo ekyamakulu. Sitaani yaleetayo ekyamakulu. Oba tuzuuka ekiro solati layiri tujje tusaba. Sawa mwendeyo matumbi budde. Mwenda ne tusaba. Naye nga bw'okitunuulira Soitwani yali akoze eki naye yaleetayo ekyaki ekyamakulu. Nti President Museveni ayinza okuba akola ki agamba ebintu bingi n'atabikola. Ne bw'agamba abantu tugende mu agriculture okulima ago magezi malungi. Kati tulina okutunula nga ffe abamutunuulira abakola oversight role abituukiriza atya. The idea is fantastic, is good. Bokulima mwe muli sente. Tuli mu lockdown kati wano. Naye era bagamba abalimi bo basigale nga bakola. Kati omulimi ali mu lockdown. Ekyo yakyoyalaga abalimi basigale nga bakola. Omulimi tali mu lockdown. Because people need to eat. I know. Emmere gye tulina mu Uganda tetumala. Ntono nnyo ku muwendo gwaffe. So that means tulina okulima. Kati tulina okugamba gavumenti tinedda abalimi yongera obawe ensigo. Bw'oba zotusobodde bawa zibeere subsidized. Emiwendo gisalibwe. Tractor edda zaalinga ku magombolola ezirima. Gavumenti ezigule ziteekeyo. Abantu babe nga bazijjayo ku bwereere zigende zibalimire. Kitegeeza nti ogenda ku increasinga production. Abadde alima yiika 5 osanga omuntu ng'alina yiika 10 naye nga tasobola kulimako yiika wadde 2. Ng'ettaka liri awo. Naye gavumenti singa evaayo naye kati kino katukuyambeko n'ekiteeka mu ki n'ettakuma kukyogera bwogezi kyeyogera kirungi bakyo kisa mu nkola kiteebwe mu nkola si mu tekikoma mu bigambo eyambeko. You know this issue nojja NADC ezo sente zaffe zigendedde mu ebyo. NADC najja n'okwata emicungwa noga nti tugikuwadde ng'ogiwadde talina sajja kusobola kufuna ddagala. Eddagala liri ku buseere naye yandyagadde ogisimba naye nga tajja sobola girabirira kubanga gy'omuwaddewo endabirira yaagyo yeetaaga ddagala which is money. Of course. So government yandibadde idea president gy'alina nnungi tugende mu kulima kujja kwanguya income yaki y'omuntu. Kuba kati olaba tukaaba mmere tukaaba kirwakwa tuli muki mu lockdown. Tukaaba naye omulimi agenda ttema enkota y'ettooke lye agireete. Naye nga ekyo tukikaaba naye nga tekiri ku bulamu bwaffe. Kuba ffe naye tunagenda abweru tujja kufa. Kati kiri ku bulamu bwaffe naye olw'okubanga gavumenti eno yennyini yakola ki yaleeta obuzibu bwe baleeta boda tutuziwa abantu ku kibanja mpola.
abaana ne batunda amataka gaabwe mu byalo ne bayingira ekibuga gundi baki ne bajja bayingira ki ekibuga olwali tuli mu lockdown mutasobola kulya dolo talina wadde 10 tuga government yakitunda yes lwakuba government yaleta policy nga policy jereseewo ya boda kubanga otunula boda ezabazitunda abazireeta okuzigabira abantu bonna ba government kati nefuuka policy yaayo kati newoshinga brains z'abantu nti agriculture talina makulu tunda amataka mufune ekitambula mugule boda so ntunulya nti president ne government ye agriculture nungi naye bagiyambye batya okufuukira ddala ey'omugaso n'abalala bajagale kubaga oŋŋamba nti bw'ogenda Israeli oli alima akantu nga kano bwe kati oba kanyaanya n'akajjamu bokisi nga 3 oba 2 lwaki ayina buli ekyetaagisa okuliikiriza ettaka eryo ate ng'ate ensi ntono neffe ettaka ddungi Mungu yalituwa ddungi lyetaagamu katini kati gavumenti weba eyaga okukola ekyo ejja ekikole ki ekyokubiri gavumenti yejjako obuvunaanyizibwa kati walaba nti kati abantu balima kasooli n'aka ku bbeeyi entono singa gavumenti eteekawo omutemwa ti guno development farmers bank oba farmers bank nebeanga eryawo nti omutemwa we gukka wansi gavumenti eyo esigala esobola okugula ebirime ebyo ku bbeeyi ezaamu bali abantu amaanyi ye n'ebitereka omuwendo bwe gulinnya gavumenti n'ebitunda nefuna amagoba ate nga n'omulimi asigadde akola ki asigadde afunyemu naye wano balimisa abantu vanira ne balima vanira ne balundisa abantu obusaanyi ne balima obusaanyi ne balima nnimu bagenda bituuka nga bigudde akaki nga gavumenti ekyasobola bigula ate nga yo tesobola kubigula gavumenti yeegoba mu bizinesi teri muntu gavumenti zonna ezirina amaanyi zikyali mu bizinesi ena yaffe eri muki no yakola liberalization nega nti buli muntu agenda akola ki naye nga abantu abo tebalina capacity eholdinga kintu oba kitegedde so era mukono gwa gavumenti gukyakola ki ate nga kiba kirungi gyeri kubanga buli production bwebeera ennyingi n'omusolo gujja kweyongera. Alright, tweyanziza nnyo honorable njala tutunuulire okulima wano olimirawo ebintu bingi nnyo waliwo emiti waliwo amatooke mayuni michungwa miyembe mapaapaali ovacado ofuna otya idea y'okutandika okulima ekintu ekyo okulima ku large scale so okulima kuno okwokulya njagala kwebaza munnabyabufuzi omu tayogera naye ng'alina value bamuyita Galuga Musinguzi omusajja oyo bangi no bakutteko not in terms of giving you cash but in terms of ideas takuwa kyenyanja akuwa ddobo Galuga Musinguzi yansanga communications house nambuza manyi linnya lyantera okumputa professor okola ki nemuga ina construction company yange gye naguddewo ansekerera naye Kasozi omanyi okuzimba gwe wabisomerawa konze nze ndi contractor gwe bompa nze nga ndeeta abaki ba technical ng'omulimu bagukola nansekerera nga kati professor manyi kankuwa ennyumba zange n'ennyumba zange ebbunga awo genda ozikole renovation ninfuna abaana awo ne tugenda ne tukola renovation bwe tukola renovation Galuga nansasula ssente bwe namala okusasulako abaana abaakola nenfisaawo miliyoni 9 bwe nafisaawo miliyoni 9 nenjagala gula bulamu bwange njagala nnyo okuvuga benzi nengenda nengamba njagala gula benzi kati nenfuna omusajja bami Mungu yamusaasire gyali yafa bamuyita Manusulu nanguza benzi yali ya black mwaka kyogolo
kyabijjukira nanguza Benz nenvuga Benz nengamba kakati mmaze kati Galuga Musinguzi ajja akawungeza okulaba omulimu gwe tukoze alaba Benz ku site wabunga awo alaba Benz parkinze wali alaba ekyuma abuuza eno Benz yani kogwe namuddamu nga ndi kweganga manyi agenda kumpaana ng'ogumidde ne mugamba nti Benz yange koye n'antunuulira n'aseka teyanyega kigambo n'ekimu n'agenda bwe yagenda enkeera n'akomawo n'ampita n'aŋŋamba bwe ŋŋenda mu British Council wali kusomesa abantu how to become rich and what bansasula million 2 buli ssaawa naye jaawo nkuwe gundi ya bwereere n'aŋŋamba ssente zino singa wagenze n'ozisimbamu emiti gya kalitunsi omutwalo gumu gwokka mu myaka 5 buli muti gugula emitwalo 7 by that time wandibadde olina million 7 naye kati Benz eno gy'oguze Benz eno gy'oguze katulabe katulabe nzijukira ne chapa ekitugambako nga Tayibwa aguze Benz Tayibwa oyo Thomas Tayibwa MP were kufinga futumanyi nti kyeki oba gumidde kyekitiibwa so Benz samalayo nayo myezi 3 you were discouraged nedda yakulemerera nga sikisobola ogera mu garage etaga kakadde gasikana buli wegenda mu garage kati okugitunda Benz okugitunda baba agimpa million 3 yakusala emiliyoni yakusala wagigula mwenda ngagigula 8 so nogitunda nnyawo nebe yakusala nya kitundu kakati naye nenfuna idea ya Galuga Musinguzi ejo nti challenge y'abakulembeze baffe naddala mu bibiina by'obufuzi abasinga ekyenjawulo Galuga kyalina ku bo kwa Galuga ffena tukwatako bwe twali munanka kati nga kivumbi oyo naye yamuwa amagezi amuga gwe wasoma fine naye emirimu gye wasoma tosobola gifuna so in fact one of the people I respect is Kivumbi because mbadde naye Kivumbi oyo kama Katonda amusasi alime mukyusa alime kuva ku mulamwa asigala awo kuba nzijukira Kivumbi bya popular resistance again the third term nakitunuulira najja mu kaofiisi kange katonga awo nange nayo manyi ffena bwe tunaagenda mu mirimu gino koze ejja kufa twegabanyeemu afunye omulimu kati nga bw'ava mu koze eno ya popular resistance efa n'akwata ebipapula n'abimpa infact nakati nze mbirina tabimanyi nze mbirina bye baali bamuwereddeko omulimu appointment letter nanga tugende twekalakasi netukwata bibu atenga afunye omulimu netugende tukola ki netwekalakasa Galuga Musinguzi oyo n'amuwa ku ssente agende yeesimbewo ewa ekyaddondo kati semuju waali aba DP ne bamukola kinamuga nti nedda jangu weesimbirewo mu FDC nkuwe ennyumba baba ila time Kivumbi yaitalina maka nkuwe ennyumba nkuwe emmotoka nkuwe ne ssente ojje mu FDC weesimbirewo n'okufaaninga nja kukufaaninga Kivumbi n'agamba ndi waki ndi wa DP gye nzikiririzaamu oba aba DP tebampadde n'asitula ssente zigaluga ze yamuwa n'azimuddiza ambwa sente zo zizo kino sigenda kikola kubanga aba DP tebampadde tekina mutawaana because sometimes when abatamanyi bigenda mu maaso bwe ntunuulira nga yova ebyobufuzi bibi nnyo kati gwe ng'omanyi omusajja kye yasacrificinga aye bamukola kiso ekyo tukyaddeyo bukyazi so bali kyaga nti Galuga
bwampa idea eyo nembeera mu bwongo eyokulima adibize ekyemmotoka ey'ebbeeyi. So that's how I nurtured that idea. N'ogiteeka mu nkola. Kubanga nagenda nesimba okwesimbawo nali nina obutunda bungi nnyo wa maama eyo. Nga buli ku bugazi ki? Abayika nga 25. Niba bamperezanga milioni 10 buli wiki. Okuva mu makungula. Nga ndi mu kalulu. Bampereza sente nga nyingi mu kalulu. Ne zinyamba. So to me okulima kulungi. Naye abantu tebakusobola kukugendera mu kulima okw'omugaso olw'okubanga tebalina busobozi. Gavumenti yandivuddeyo n'ekwatira ku bantu. Oba ne bawanga ensigo za bwereere bo ne banoonya fertilizer ebigimusa, oba ne bawanga ebigimusa okwongera okukola ki bwe wasimbye okwongeza production. Honorable, is there an intentional move okudibya okulima nga waliwo ekigendererwa? Amanyi buli muntu alemereddwa abaako kyeyekwasa. Abaako kyeyekwasa. Gavumenti yegamba nti emmwanyi zino zaanike mu ttaka. Nedda. Nedda. Onyuze emmwanyi zo. Ozaagala. Bagambye emmwanyi okugitwala ogitunda. Baagala emmwanyi eri ku mutindo. Ekuza obulungi. Etalimu mayinja. Ng'empeke eggumidde. Kati gwe n'ozigula n'ozaanika mu ttaka. Buli lw'oziyolawo oyoleramu ettaka. Kati emmwanyi zo ne zigwa akatale. Kati ng'ogamba nti gavumenti yezisudde akatale. Obeera ggwe. Katikkiro abadde atambula. Mwagala nnyo abadde atambula ng'asomesa abantu basimbe emmwanyi. Musimbe emmwanyi. Bakitaffe basomera ku mmwanyi. Kituufu. Bagagawalira mu mmwanyi. Bameka abazisimba. Ate nobona abantu babeera bagambibwa ebintu bino eby'omugaso nga tebawulira. Bameka abazikola ki? Abazisimba. Gw'oli bwagamba nti gavumenti yaleeta emmwanyi zino kati ezifu amangu, naye tujja ku mmwanyi zaffe ziri zitwakola ki? Eriyo gavumenti gwe yagamba nti bw'osimba emmwanyi ezitali ziri enkadde. Musango. Twagala byamangu. Piga twende. Kubanga ziri ezaffe eziwangaala bajjajjaffe ze baakulirako, bakitaffe ze baakulirako, zitwala ebbanga ddene okukula. Naye nga zitwala ddene era ziwangaala nnyo. Zino zitwala ttono naye zifa maki? Mangu. Kati ffe twagala zino entono ezifa amangu. Wenyigidde mu kulima emmwanyi, Honorable? Zeetaaga ndowooza olabye ninawo obutono. Zirengera wansi wali wonna. Si nnyingi, sikuyita kulima. Naye ninawo ensuubira wenjagala okufuna Mungu bw'anaaba ansaasidde nimeyo yikanga 10 ba 15. Inshallah. Omanye ninyime emmwanyi. Njala tutunuulire. Banga etalire wala ojja kuzisanga. Inshallah. Njala tutunuulire emiti gino. Wetanidde nnyo okulima emiti. Mulimu Bavaria. Mulimu apaini, mulimu kalitunsi, wetanidde nnyo okulima emiti. Ate oyina kampani bagiyita agroforestry ya bagiyita bala? Malis Agroforest Initiative. Eno ye kampuni enaanoonyeza emiti gya katale. Gino emiti tegisala. Tegisala. Omanyi obusajja bagenda batugamba nti mukolerere obukadde. Enviiri zino enzirugavu ze zikolerera enjeru. Kati guno omuti bw'oba oyagala okugira amangu myaka 15. Omuvubuka agamba nga mengi nnyo. Myaka 10 naye osobola okuguleka n'emyaka 2 n'asatu. Olwaliro emiti abantu gye basala kuliko abaagisimba. Kituufu. Kuliko abaagikola ki? Abaagisimba. N'olw'ensonga eyo kino mu myaka egirijjayo mu maaso eyo bwe ndiba nga Mungu alina wampusize nga alina obusobozi bwawe bugendeddemu, ojja n'otundayo emiti gye 2-3 n'obeerawo. Egikuyisa mu mbeera. N'obeerawo. Waliwo taata wa mukwano gwange
mukulu mukulembeze mu Kampala awo naye taata we takkiriza mwana mumanyira bwe butuuka ayina kalitunsi we agenda najja namusala nasalayo emiti esatu nafunayo akakadde ke oba erina nafunayo akakadde ke n'ateeka mu nsawo kati omwana agenda n'agenda ewuwe kati gwolai katolera nkuwoleyo nkuweeyo gaalina wali I think it's a very 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 good life. Faamu eno wagitandika mwaka ki? Nagenda mu palamenti omwo nga sente ze nakozesa okugenda mu palamenti zaali nnyingiko. Bwe natuuka mu palamenti ne ndaba pay slip n'olaba ebibala by'omwezi ne ntandika okukuba calculator n'onyiga amapeesa ekibalo kyagamba kitya nga sente ze nateekamu tezisobola kuvaayo mu myaka 5. Kati na mukwano gwange bamuyita Alex Alex Yakakunda something like that Bakakunda something like that akola mu housing finance yandabira awantu wano. Wow. Nanga waliwo ettaka olina sente naye waliwo ettaka liri mitiya neeyo nannyini lyo sente zimulemye okukola ki okusasula yali looni bank zimulemye okukola ki okusasula bamutwala ne mugamba ntwalaayo naye nga nze maze okuga nti kiri mitiyana ate ne maama wange ali mitiyana ntwalaayo natuukira wa mukulu ono musajja wa DP ali awo natuuka manager nendaba ku nyumba ye nga kuliko ekifaananyi ky'owa DP ngamba olabika nno wano watuufu kasawolabako enkumbi kakati nanjira ne tuyitawo naye nanyambako nambuulira ekikola ki nempiikinga mangu kati bwe mpiikinga amangu nenzijukira ekyagaluga kyeyali akugamba galuga musinguzi kyeyaŋŋamba ku benzi naye nga kati kino ke kaseera okiteeka mu nkola then nengenda mu parliament nenfunayo looni nenfuna looni nengiteeka wano eya parliament wadde enkola emirimu namanya kati ze nateekamu wano muza parliament ziri wano ozirabako nenga kati zisigadde z'abalonzi bange kivula banze. Honorable, wano otudde ku bugazi ki? Sira nnyo kwagala ki naye nga bw'okitambudde kinene. Kyo tutambudde ne tuwummudde empummula nnya. Tutambudde ne tuwummula ekikulu nti ate tetumazeeyo 90% of it nkikoleddeko nina bye kiriko. Nawe kiriko. Waliwo n'embeera y'abantu okubagula nga tebeeyagalidde. Olina omusanga ng'omuntu alimaamidde ku ttaka naye nga nnyini lyo ali eri akontola mimiro. Otunnyonnyodde engeri gye wafuna wano, which is very good. Teri akontola mimiro wano kuba n'abaali bakolerawo buli omu namusasula. Ate namugambanga nti nina bintu bye byameeka emmere yange eno erimu miliyoni 2 konze nkuwadde miliyoni 3 n'emmere yo gitwale. Wow. Kyovula abasinga abankolera wano baali balimira wano. Most of them abamu baweererera abaana baabwe nga nti kakati wano bwe mbadde nzija school fees z'abaana biki konze naye kamusoni naye n'abaana nja kubaweerera. Because atulabe bwe gye tutambulira the way you relate with them balinga ba Luganda. Naye nga nja kubaweerera. Thank you. Omulungi atulaba tugenda kutambuzaamuko olabe gye tutambulidde. Of course tubale tukulaga ebifaananyi naye nga tufuna fiiru. Katukutambuzeemuko olabe gye tutambulidde, gye tulambudde emiti bye twogerako, because it's not rocket science, this is real byaddala tutambudde here and there. So katukutambuzeemuko olabe embeera ey'enjawulo wano ne wali then tukomewo twongere okuba nga tukunnyonnyola.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyi dobozi ze IBRAHIM Mukasa. Yona josinzira okubanga otulaba nakusuubiza nti tujja kuba tukutuusaako abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo mu mirimu egy'enjawulo. Basically to inspire you and motivate you. Omulamwa gw'omukutu guno tukutuusaako amawulire mu biti eby'enjawulo. Naye nga tulina abantu ab'enkizo oba ab'enjawulo be tukuleetera to inspire you because oyinza okubeera eyo nga olina ky'oyagala okumanya oba okuyiga. Y'ensonga lwaki tukuleetera abantu abatakaaba mu bizibu nti nze nina kizibu kino n'ab'ebizibu tubatuukako weewaawo bati mu mpola mpola. Naye tuleete abantu abazzaamu abantu essubi. Olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okubanga otulaba tusinzidde Singo Mityana. Tusinzidde Singo mu ssaza lya Ssaabasajja mu disitulikiti y'e Mityana era nga olwaleero tusazeewo tunyumyemu n'owekitiibwa Honorable IBRAHIM Kasozi agenda kubanga atufisizaawo obudde bwe atulambuuzeeko tutunuulira okulima. Okulima ye backbone y'eggwanga Uganda, y'ensonga lwaki Uganda weeri era lwaki emanyiddwa. So Honorable, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza owekitiibwa taata. Kale sewo. Obulamu bugamba ki taata? Obulamu mulungi alhamdulillah. Covid, corona. Corona anyigiriza abantu naddala Mungu. You see, olaba eggwanga lyaffe 90% bakola mmere ya leero. Kati abo bali mu mbeera mbi. Thank you. Honorable, wetutandikidde wano tuli mu ssamba ly'emiyembe. Wetujjidde ng'oli mu kunnyumizaamu nti ebikolo omutwalo mulamba n'omusobyo. Gino emiyembe guno muyembe kika ki gino? Ebika by'emiyembe omukulu oyo asinga obimanya. Mulimu amanya yagamanyi nze ebyange. Bire. Tuli mu bikolo bimeka wano eby'emiyembe? Tugenda mutwalo ndowooza n'okusoba. Mutwalo n'omusobo. Bitudde ku bugazi ki? Biriko acres 2 meka? So emiyembe gyokka giriko acres 25. Okay, Honorable, emiyembe gino gyasimbibwa ddi era amakungula agasooka gaddi mu kuteebereza? Makungula agasooka? No. 2017, yes. And I think bakungula, yes, the last time mwalimu, but nga gitandika butandisi. So tuli makungula ga mulundi gwa 2. Okay, tukatutambule omulungi atulaba tuli ne Honorable IBRAHIM Kasozi atulambuza abeera eno n'alima kwegamba ekibuga ajja kuteeseza ekibuga akiyingira kuteeseza abantu b'e Makindye. Namugula wa Kasamba. Fene? Honorable Kasamba. Yeah, Honorable Kasamba. Yamunguza emiti 12,000. Netujisima nzo twazaako emiti ndowooza nga 10 something mu 5 around. Okay. Naye kati omanya nti guno omuti bwe gukula osobola okuggyako ebifene nga 5. Kati ebifene 5 buli kimu kitunde 10 meka 2. Sije mtwalo 10. So omuti gumu gubala fene bingi naye kati tubale kituno. Mukale 5 buli kimu kitunde 12. Miti lukazegeze 1,500 giveeko tugambe nti 10. Nga buli muti oguggyeko mitwalo 10. Wow. Wow. Naye si byangu nnyo naye. Yes, yonna gy'osinzira okubanga otulaba tuli Mityana Singo, tuli n'omubaka Honorable IBRAHIM Kasozi. Atulambuzaamu tuli mu Mityana municipality naye nga ye mukiise w'e Makindye mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda. Ono ye mwami ye farm manager bakuyita ntaata James Sebonya Seruzi. Nga mbadde farm manager okumala ebbanga lya myaka 4. Era nga farm eno okuva mukama wange yagula ekifo kino nze mbadde njirabye n'okutuusa kati. Emirimu gitambula gitya? Emirimu gitambula bulungi kuba mukama wange awa essuubi esebo. That is good. Obumenyi bw'amateeka kubba birime na biki tewali? Obumenyi bw'amateeka bw'obadde otuuka wali olabye abasajja bakola sing'enge nengera bw'omanya abantu b'ekitundu
tekimuganda kunoga ku mucungwa oba ku muyembe era bye tutambuliramu neeba binoga neera kye tufuna kiri waggulu obwekyo kibatwala. Tweyanziza nnyo. Yes, thank you. All right. Yes, tukyali ku farm, tukyali ku swingi y'ebirime omuli fene n'emiyembe n'amapaapaali. Yeah. Tugezaako kweyiya ng'enjogera yaffe, ng'enjogera y'ennaku zino kweyiya bwe kiri. naye ng'omanya nti emiyembe n'obubaka tugeze nga omuyembe osobola okuggyako bokisi ekitono ennyo 3 ne tuba na mutwalo tubaye nti olina emiyembe 1500 nga buli bokisi musi buli bokisi egula sente meka? 2 kati bala 5,000 tobala 2 bala 5,000 obala bbeeyi yakusuubuza 5,000 kati obanga ogyeko ku miti 15,000 toba tuli miliyoni zo nga 2.5 amakungula just kitono nga tumazeeyo 1,000 naye ng'oli ku 10 just 5 kiba kitegeeza omwaka olinamu emiliyoni zo 5 lwaki togenda kampala n'ogula buli mwaka kakeedi nga bagamba nti wuuyo manyi bw'obeera opposition kati oba oyo yabyani yalidde statement ebeera nti yalidde. So but abantu tulina ekikulu kyonna weakness gye tukyalina nga politicians all over across butayigiza baana baffe oba bantu baffe kukola. Oli alowooza nti okkeera n'atula ku kitebe kya byobufuzi olwo yawagira ennyo oba wa FDC oba wa DP oba wa NRM naye nga okuwagira naawe oba olina okuba nga okola ki ng'olina kyokola. Si kusiiba kuwagira buwagizi. Nze yanjigiriza okulima yali Galuga Musinguzi nanga singa esente zino zewaguzeemu benzi wagenze n'osimba omutwalo gwa kalitunsi gumu gwokka mu myaka 5 wandibadde olina miliyoni 7 n'ozimbako kati awo osobola okugulako benzi n'osigala ng'okola ki ng'olina nanga ne kakati waguze benzi tojja kumala nayo myezi giwera 3 mu mazima nagitunda mu myezi oba 2 n'esatu tegyawera ate nga n'essente ze ngitunze kuba nsuubira oba olyampamu miliyoni 4 oba 3 yakusala miliyoni nga 5 nga 3 ndowooza nga sikyagisobola maintenance. So I attribute this to Galuga Musinguzi. And you ask how many leaders abalinga Galuga asobola okubuuza omuvubuka nti kiki kyokola ogw'okubeerawo. Politics all over across the board. Tebaliwo. Honorable, njala tutunulire wano ku ground olwaleero luno. Mwapima meters nga musimba emiti gy'emiyembe gino. Muno mu makati muteekamu ki oba kijja kubeera bwe kiki? Muno balimiramu ng'era bono osanga eri balimiramu emboga kati ono wabaddewo ntula things ng'ebyo watermeloni bye balimiramu wano ne bagira ne babitunda. Thank you. Yes, omulungi atulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba. We are with Honorable Ibrahim Kasozi era nga tuli naye to inspire you n'okunyumyako naye atunnyonnyoleko obulamu butambudde butya, bitambula bitya, ebyobufuzi, obulimi, obulunzi n'ebigwa mu kkowe eryo. Si byangu at the end of the day bw'omusanga eno ate bulamu bulala nnyo. Gino miti kika ki gino? On by terminaria. So gino gyo gikola ki? Gino givaamu mbaawo. Mbaawo. Wow. All right, tukyagendera ddala mu maaso era nga omulungi atulaba nkugamba nti tuli eno mu bitundu by'Essingo, Mityana District, Mityana Municipality. Era nga tulina ow'ekitiibwa Honorable Ibrahim Kasozi atulambuza to inspire at the end of the day to encourage abantu abali eyo yenna ali eyo at the end of the day
bino ebintu tubikola musobole okubanga you get inspired, you get motivated, you get to learn, ate naawe osobola passing on what you've seen in the show to another person. Tuve mu mbeera y'okwekubagiza n'ebigwa mu kkowe eryo. Yeah, honorable. Ekyansimbi emiti aŋŋendera mu miti kati omanyi tuli mu politics. Toba na budde. Politics toba na budde. Bintu biba byakola ki? Duka kola ki? Naye muti gubeerawo. And the more we gukula, je kwongera okukola ki? Oku appreciating. Okay. So gino miti tutunulire Bavaria. No Bavaria. Okay. Kati ne miti mwe bakola ebyo bigala bya mundu, ebyo ebintu ebyo ebigumugumu ebyo. Gino mivula ntoza je mivula emizungu. Giri expensive. Okay. Buli kikolo kya muti guno wakigulanga sente mmeka mmeka? Wakati w'enkumi ennya n'ettaano. From the other wing tuvudde mu miyembe n'amapaapaali olabyeyo bulungi nnyo. So tucrossinze to another wing era ng'eno wing alimirayo miti. Wano waliwo omuti gwe bayita bata honorable? Bavaria. Omuti guno gukola ki nga bamaze okugukungula basaze embaawo? Mbaawo ebirasiya bingi ebikola mu miti gino. So wano emiti gino giri pieces mmeka? Wasimba pieces mmeka? Era giri ku esatu ndoza n'egigwamu. Okay. Gino wegiti gino gyokka. Okay. Omuti guno gukungulwa luvannyuma lwa bbanga ki? Myaka nga 15. Wow. So fatu akatambuzaako emeka? Myaka nguzange 3 ena. Okay. So wano muno mwote muli kikolerwamu kirala? Ente zibeeramu, ente ziriramu. So wali utilized at the end of the day emiti gikula, ente zijja ne ziri omuddo, ne zifuna amata, ne zinyirira, ne zeeyongerayo. Buzibu ki bw'osanga mu miti? Farm manager, buzibu ki bwe musanga mu miti wano? Honorable gwosanga buzibu ki? Tunagenda wa manager. Obuzibu bw'ensanga naddala nja kugamba nti abaana baffe baana baffe naddala bano mu central tebalima bamazima. Tewali bwerufu. Kati bwe buzibu obwo gwogamba nti simba emiti 5 asimba 2. So that's the problem, but ndowooza mu central wano kyekitulemeseza abaana baffe okkulaakulana. Thank you. Honorable, omuntu olaba yali agadde okumanya buli ayingira business aba n'ensonga n'agamba nti nnyingidde business eno gye bigwera akatale k'ekirime kino kali mu nsi bwete, akatale k'emiti gino kaliwa? Olova. Olaba ne Rwanda ejja n'ekima kali tunse eno, Southern Sudan emukima gino naddala gino Bavaria. Southern Sudan bamwagala nnyo. No akatale k'emiti tekagwawo. Osobola kasalamu embaawo, osobola kale kansolemu enku, buli kimu. Papa sire emiti gino mukama wange wona buluusi abadde alemererwa okubaawo nansindika mu misomo ku nsonga zezikwatagana emiti gino Bavaria ne Bavaria gye miti egi-light. Most senga otunula abantu companies za China ezibajja enkumbi boxes obaawo basibamu enkumbi bwe bakola mu Bavaria no kuba Bavaria oyo awewuka ye mu nature ye n'emiti n'ebibajje byonna bi-light babijja mu Bavaria. Ate era secondly ona balina kyabakumye ng'ekyama nga tekibagambye naro buli hectare egisasulwa buli mwaka okubeerawo kwayo nakyo bayinza okuba nga akuuma omuti agufunemu ssente kyokka nga naro emuwaayo akasente annually. Wow, that is very good. Ono ye farm manager nyongero bajjukiza yali ku ground yabeera ku ground okwasaganya ebintu bino byonna. Honorable wano emiti gitudde ku bugazi ki obw'ettaka? Emiti no tonnagiraba giviira ddala gye twatandikidde ettaka gye litandikira. Paka nga bono tujja kumala kulaba olekolabe okireeta. Njala kutumira ku muganda wange Abdul Rashid. Nkutumiddeko nnyo muganda, njala kutumira ku muganda wange Ismail. Nkutumiddeko. Yes, honorable. Emyaka kati oli watunula nti omusi nja kukungula myaka 15. Nina mukwano gwange bwe nali ntandika wano najja naye
nagwe enensiko ogenda kukola ki lwaki sente uziteeka wano nanga tugende Japan tusibule konze naziteeka mu kulima kanziteeke muki mu kulima enziteekawo naye kaakati ebye Japani byagwa byafa naye nze nkyatunuulira omuti gwange myaka 15 mu maaso mitono mitono ate nga sisuubira kugijjawo mu myaka 15 njijjewo nga njagaza ki Thank you. Nezendabirira kubange. Kati abaana bali gisala. Okay, yes, omulungi alaba eno wingi gye tulimu ya miti era nga omuti guno gukola ebintu bingi nnyo nga gukunguddwa. Sebinyente ziriwa. Beera eno bw'oba waakulambula faamu eno ogirambulira ennaku mmeka because tugitambula mabanga. Nze ntambula wonna. Tugenda kutambula mwanze kulambula. Tambule. So anyway, yonna gy'oli abantu abatulaba, you can invest in agriculture. Choose what you want to invest in. Naye nga enkumbi terimba kyemmanyi. Mugagga yennago. Teri mugagga yenna agagawala n'atagenda mu agriculture. Era obawulira balina farm. Tosobola kugamba nti nze nina estate. Omugagga nga nina estate. Nga nina farm. Nina company ezimba amayumba nga bwetunda. Bagita Bell Hills Homes. Naye kati no manya nti ogye bujja nsobola okwesalira embaawo. Nga nzisala. Nezisereka. Nenzeetu nenkola ki? Mu kifo ky'okugula embaawo nga nzijja wano. Nga bwe nzimba. Wow, that's very good. Yes, amulungi atulaba yali agadde okumanya kati wano tutuuse tuli mu pine. Bwe wali olonda ebirime bino kati tunulire emiti in particular. Lwaki watobeka n'otasimba muti kika kimu all throughout? Obuzibu kati olaba pine ono bw'oba wakumufunamu weetaaga at least ng'osimbye okuva ku ikanga 5 ku 10 okudda waggulu. Osobola okumufunamu. Kati waliwo mu mbala yange ebintu bisitera nnyo kubala nnyo bwe mba mbala bwente nga nti ekyo tukireke ekyo bula nti ye mutono. Mutono era ngenda mukozesa mu kuzimba. Ono si wa kutunda? Era mukozesa mu kuzimba ono. Okay. So lwaki pine wasalawo ofune ebikolo bitono nnyo compared ku muti guli n'emiti emirala? Nali akataleke sikamaanyi. Ate n'abagula olwokuba bamanyi nti tolina wogenda kumujja. Ayagala kuseera kati guno omuti gwonna nga bw'ogulaba. Ayinza okugamba nti kati guno nkuwamu 10 meka 5 mutwale 2 guno 2 gakuwemu 2 so abantu abagula abatalima batirega abalima kyobula abamu tebaagala kubikola naye nga kyetaagira ngo olina obugumiikiriza osobola okukifunamu. Wano bwe wasimba pine ziri wasimba pieces nga meka? Ntono. Tuna pieces nga 10. Okay. Okay. So pine ono bamukungulira ku bbanga ki manager? Pine bamukungulira ku waggulu emyaka 15 okudda waggulu. Okay. Esebo. Onatambudde kyenkana kikati? Kati ono ali ku myaka 10 awezeze 15. Tukadde okulibwamu ssente lwakuba nannyini ye amutunulaga divenga lye. Yene njogereka nti mugagga avunza. Yes, right. Tuli ne Honorable Ibrahim Kasozi era nga tuli ku farm ye. So tuli eno atulambuza ekigambo farm kyentailinga a lot of stuff. Farm abantu balimirako, farm abantu balundirako, farm abantu baberako n'amaka, farm yes Honorable. Nekituma agroforest initiative. Bagira bada? Agroforest initiative. Marise agroforest initiative. Nti nga kyenjagala okulaba kankuwa ekyokulabirako. Yes sebo. Bagenda bagabe mwanyi. Naga abantu musimbe mwanyi. N'abantu bafunye mu mwanyi manyi lwaki? Emwanyi baziwa baavu.
kati wazimuwa tajja kusobola kugumiikiriza myaka 2 ekivaamu ng'anoga ezikoze eki ezengeddeko kati naye singa bamuwa n'omuwa emmwanyi n'omuwa ebikolo bya butunda asanze buweddewo ebikolo by'obutunda kitegeeza mu myezi 9 eddagala lifuuyira obutunda lifuuyira emmwanyi kitegeeza ng'emmwanyi okugireka okkula obulungi n'okugifunamu ekyamakulu oli asobola okuba nga ali akatunda ke wano n'afunamu ssente n'emmwanyi nga bwekola ki bwekula naye olimu emmwanyi yokka kati omuntu talina kyakulya omuwadde emmwanyi alizirinda dy emyaka 2 ng'akyali mulamu ate nga nazo ne waba zibuze nga nti wasoma so twegamba nti olabye nti mulimu emiti mulimu emiyembe muwogo ojja kulaba n'emicungwa eri gye tujja okugenda eri n'ebitooke nyongera kutegeeza nti kindly atanaba kusubscribinga my brother or sister kindly subscribe ebyokuyiga bingi ku mukutu guno ebyokuyiga bingi ebyokumanya bingi n'okutambulira mu kuyiga n'okumanya omanya okuyiga n'okumanya tekuyina myaka okujjako ng'ofudde oba tokyetaaga kuyiga na kumanya naye omulamu yenna aba alina okuba nga amanya n'ayiga so honorable wakulyetingamu ekkubo ekkuba nti kati kalitunsi okuba ow'ebbeeyi ng'alina ekkubo tikati access road nti kati oli wasobola okugenda n'amugja eri gye tugende mugalirese ekimotoka kye kati amugja eri kiba cheap okusinga okugamba omuti guno ogulabanga omuto naye gugwa wansi guba munene kati ogujja eri ogutuusa ku kkubo oli akubalira ati ate ngenda teekamu nusu 10 ate buli ku muti okakana ng'akusaza ebbeeyi kati ebyo byewala wateeramu ddala ekkubo era ojja galaba ono tutandika butandisi mungi ali eri so wano tuli mu bikolo bimeka roughly peze emitwalo emitwalo emeka manager katufune manager tulina emiti species emitwalo 4 lozange mu 13 kati tunsi tuli mu bikolo bimeka wano eno block gye tulimu eri mitwalo 2 egigwamu nekye tugenda ebikolo kati tunsi akungulwa ku bbanga kyemyaka emeka kati tunsi kisinzira ku bwetaavu bwo waliwo amutandika edda nga yakuweza emyezi 8 ng'ayagala obutabi obugenda okukola ku miyembe waliwo omulala amwetaagisa okusereka nga yayagala wa mwaka gumu naye owa honorable ye alina masanyalaze ayaga mitwalo 32 omuti gw'amasanyalaze wagula senemeka mitwalo 3 nga bamaze oguyoyo toguteekamu bidagala enkuyego bezaguluma yesebo yakatulaba kati omuti ogwo gulamu emyaka nga 2 okuba nga gutandise okusitandika ku masanyalaze alright wano bugazi kyobwetaka kati nsono kwatudde kali tuyina hectares 55 zonna okutwaliza wamu naye nga kalitunsi yasinga okutwalako ekitundu ekinene kalitunsi alinako hectares nga 3 okuva ku kkubo eri okutuukira ddala ku luuyi luli emmotoka esobola okuyita mu bulungi nnyo nga bwegenda bwefuna egyo egiba gitemeddwa okwewala embeera ya tewali kkubo bijja kummenya n'ebigwa mu kkowe eryo honorable tageti ye yakalitunsi yakuguza escom oba umeme yesebo so embeera eno akatale mukafuna mu advance oba okafuna ukugamba emiti gituuse okutemwa kereta kokka akalitunsi kereta kokka tuline Idris Lukwago tuline mukulu Kiza Clement team nene nnyo Daniel Mugoya Tony Senabulya tukola okuvumbula okwenjawulo we are beyond the town we are beyond the city tukuvuga okujja mu city ne tukutwala outside the city so kyobala tukyalira abantu ab'enjawulo osobola okubanga olaba how it is done abantu bangi nnyo babeereyo ne bagereesa honorable owaayi abantu babeereyo ne bagereesa nti abo bali ku ssente ya muwi wa musolo you see yensonga ntera okugamba abavubuka naddala abamu constituency yange naddala nga basisinkanye baganda bafe abava mu west agamba abo balya ssente zaffe abo babbi abo kinanga nno omuvubuka waffe wano mu ssente bw'afuna ssente ayagala gula kibanja kya simu era nadda nembane neyewaana olaba naguza ekibanja ky'essimu
eno ndi kuyiika namba aguze essimu ya milioni 2 milioni 3 naye ng'enkeera tasobola gitunda milioni 3 naye abannaffe bali ye bw'agula mu kifo ky'okugula essimu omufuna mwenna nti mufunye milioni 2 agenda n'agulayo ente ezo 3 4 n'aziteeka mu kyalo nti kye babayambako nti kwe kubeera nti kati olwaleero kiriwo nti waliwo embeera emukkirizisa okutunda ekikye nga teri agenda mukuba ku mukono kati bwe mubeera wano mu myaka 2 3 gwe essimu ye ejja kuba ekaddiye ye mu myaka 3 ente ze zijja kuba zireese ente endala at the end of the day igwaggwamu ye n'asigala ng'akyakola ki ng'akyalimu so nti naddala abavubuka baffe mu central oluyale twandibadde naffe tuyigira ku bannaffe bo batuyigako neffe tetubayigako that's another unfortunate part. Thank you. I'm so surprised manager guno muyembe gwe bayita batya ye nga gubala gukyali muto oba gwakona specia ya 2 isebo kati gwino mwaka gumu wetwa gusimba isebo gubako emiyembe ng'emeka bwegwa gutandika muyembe gutandika n'emiyembe gitaka wansi wa 20 kati bwe gukula ne gwenga okugazibwa gwongeza ku bungi bw'emiyembe naye ng'omuyembe ogumu gusooka okukola emiyembe egisooka 300 kaguba gumaze okugazibwa bulungi nnyo. Alright, kati omulungi atulaba mu background yaffe wali eno nayo wingi ndala ya miyembe muti ki ogwo mpozi guno guli gugire gye miwanvu ekyo gye mwa pruning obulungi ennyo ekyo tulina apple mango tulina bire n'emirala kati ate gino egiyiseemu emiwanvu ennyo gye bayita batya tulina ekika eky'emiti bavoria kuba bavoria mikwano nnyo gy'emiti gy'emiyembe gisika obunyogovu waggulu ne bukka wansi buyamba gino omuyembe okukula bulungi. Ku farm kubako ebintu bingi kati zino ze zimu ku nnyana eziri ku farm kuno. Manager, zino ziri mu bbanga ki ennyana zino za bbanga ki? Ennyana za bigero bya njawulo oba ey'emyezi 2 ey'emyezi 3 4 5. So zino kati ziri ku system gye bayita bagita bata Idris system ezo free range eba ya nkoko nabyerabira. Yeah, free range system. Kale tweyanziza nnyo. Kale se. All right, neyanziza nnyo honorable. Emichungwa ekisinga kiko okusa emichungwa abalimi abasinga baba nuts tebatendeka muntu gwe wadde ndokwa ya muchungwa kati kubanga omuchungwa olwokuba ensiboko yagwe bagisiba ku nniimu kati enniimu eba n'emikisa mingi nnyo egiroka kati omuchungwa baba basibako eno ogwo twagala gubale ne guzingama ne gufiirako era osanga essamba z'abantu ezisinga ez'emichungwa nga nniimu kyokka nga ate basimba michungwa esebo. Guno baguyita batya? Washington Navy. Baguyita. Esebo. Okay, kale. Then mbere genda maaso. Yes, season ya nkuba but bo bafuuyira because wofunire ebbugumu nga likalirako eddagala nga litaakiriza ebiwuka. Yeah. So yembeera eyo. Bajiba tumela lili kulu lili wansi neli
Nkukulisaayo mu kutambula kwaffe, that is our trek. Abakulu balina nabo balina trek yaabwe ey'ebirembo, naffe tubadde ne trek yaffe eya farm. Nze ne tutrekinga here and there. Gwali eyo muganda wange oba mwannyinaze oba taata wange oba jjajja wange oba ssenga wange ng'oli Bulaaya okuba kyeyo oweereza ssente waka. Ssente yo ogiweereza kukolera ki? Ssente yo jola fubanira e Bulaaya ku kyeye kukoledde ki? Gwate Munnayuganda ali wano ng'okole ssente onyumirwa kugiraba mu banka ng'ejjudde buli lwogenda n'onyiga akapapula ako ekyuma ne kisesema akapapula kaba cuyi n'otunulako n'otambula n'ogamba ziizo ziweze. Kiggwa kitya? Gwaziwezezza empitirivu ebyo. So tutunuulira nti buli lw'oteeka essente wano ogirabako, buli lw'oteeka essente mu kulima olaba essente yo. So kola ekyo ky'olaba nga kikuyisaawo. Y'ensonga lwaki tuleeta abantu bano ne ba inspiring abantu. Lastly nga tunzika nkusuubiza nti tujja kufuna obudde inshallah Honorable bajja tufusizaayo obudde atuyise mu gyenvuddewe azaalibwawa mutabani waani n'ebigwa mu COVID asomeddewa ayise mu biki okutuuka waatuuse wano tubadde tubiseewo buyisi tutunulire okulima n'obulamu bwe of parliament abeera watya. So kansubire anti inshallah Allah ajja tucreatingira time tutunulire gyenvudde wa Honorable obulamu bwe naye nga wano tutunulidde farm ye Honorable lastly nga tuwunzika Munnayuganda ali eyo nga talina big land, a big chunk of land naye nga yali agadde okuba ne kyateekawo omuwa magezi ki. Then omuvubuka ali eyo ng'akola essente enkalu n'azirabako omuwa magezi ki aziteekewa era zisobole okuba nga zizaala nga tuwunzika. Olaba emiyembe egyo ne oba n'emiyembe 30. Muyeka muteekamu emiyembe meka? Mu eka mugendamu emiyembe 10. Emiyembe 10 kyokka ng'okitadde awantu nti bwe gitandika okubala obulungi osobola okufunaako buli season sente zitakka wansi wa milioni 12 mu mwaka ze milioni 24 kuba mulimu season 2 oba okola ki oba okola ovakado oyo ovakado mukigula mu kibuga si 10,000 kati omuti ogumu ogw'ovakado guvaako by'ovakado ebisukka 1,000 500 tubalekale gubaze bubi tufuddeko gundi 10 kimu kitunde 10,000 sije mitwalo 10 kati mweka osobola oteka emiti ekyo 10 kitegeeza ojja kufuna milioni meka. So to me buli omwa ekitono kyalina waba akwala ki akwatirya ekyokubiri gavumenti eveeyo ekimanyi bulungi gavumenti ekimanyi bulungi kyovola nti bo bonna buli mugagga yenna gwolaba ayina farm balina farm because bakimanyi nti wewali ssente naye tebagaga Abannayuganda nti wali ki kakati amaanyi ge bateeka mu bino ebintu ebirala kugula tiyagaasi kulwanyisa bannanka bagateeke mu kuyamba Bannayuganda bagule ensigo bagule fertilizers baziwe Bannayuganda bakole ki ne gavumenti ezeewo ekitongole nga bbeeyi ne webesse kisobola okugula ku Bannayuganda ebyo bye baba bakungudde ne kibitereka at the end of kati olwaliro tukaaba singa gavumenti we yagambira abantu okulima kasooli naagwe ebbeeyi abantu ne bamuvaamu singa bagenda bamulima nga gavumenti yamugula netereka mu masitowa olwaliro gavumenti yali batesobola singa ebadde ejjayo kukuba buwunga bilioni 5.9 olwaliro gavumenti yali batezoonoona yandibadde ejjayo bujja nebakawunga depending on the district kwa buli district walingangawo ki wano mwalina luddawa wano wamala growers bikyabo cooperatives walingawo ebintu singa kati ab'emitiyana gavumenti ejjayo bujja nebakubira obuwunga ne busigala mu mitiyana newa ab'emitiyana gundi ne webatyo busoga webatyo at the end of the day expenditure teyandibadde ki teyandibadde nnungi ndowooza coronavirus ono COVID-19 atuyambye ne gavumenti eddeyo yeekube mu mutima kuba olwaleero ne president ne bwalwala agenda mulago tasa kugirinnya nnyonyi kakati wandyagadde otya mulago abeera atya
mulago wandi mwagadde abeera atya kati bafunye ku feel abadde batikka abantu ne bagenda batwala South Africa ne batwala wano ne batwala India ne batwala ki wano governor yali agenda South Africa baga nedda beera wano tekitegeeza nti tulina badokita balungi badokita baffe be bali bw'obasanga mu America bw'osanga South Africa bw'osanga waliwo serious doctor nza nkolera South Africa abanene abasinga nze bajjanjaba abali eyo naye nga munnauganda kati that person come back here tulina badokita abali very expertised mu issues mu ndwadde ezisinga naye nga bali wabweru wa ggwanga. Can't we use the money ze tuligozaako okuteeka okugira bino ebitalina nnyo makulu bwe tulaba nti birina amakulu kati naye nga tegagenda kulwawo ne tubiteeka golowooza ekyuma ekijjanjaba oba omutima kigula biliyoni meka tugenda wano tulwa abantu balwadde kansa tubatwala wano e Nairobi kuba balina ebyuma naye ekyo ekyuma kigula biliyoni meka bino baga nti kakati twagala kugula kyuma kyaki kyuma kijjanjaba kansa buli mubaka oba buli mukozi wa government kwaliwo banyi waliwo byemuta appreciating mubabaka wano twagula ekyuma kya kansa wano wa ensambya ne buli mubaka bamujjako miliyoni 2.5. That is good. Buli mubaka miliyoni 2.5 ne tugula ekyuma kya kansa kana tuga nti n'ekyuma kya biliyoni 2 ne tuga buli mukozi wa government asalweko sente omutema bweguti. Yes, tulete ekyuma kyaki kitegeeza buli muntu ajja kitwalanga ekiki because he has contributed to it era bajja kikola ki ku kyagala ki developinga oba kitegedde nti government yaffe ebintu bingi byerina okuddayo okukola kino ekiseera kituwa ekyokwebuulirira ekyokwebuulirira kubanga kyolaba president yayimirira n'agamba kakati nagenza okukitunulira abasayansi baffe basobola okukola some of the protective gears era I think we should give them support to do that. President yenyi n'atekinga initiative n'agamba kino kikolebwe kyetwagala nti president nga bw'atekinze initiative mu kino aveeyo n'ekyo atekinge initiative bireme kufa nga coronavirus avuddewo. Honorable, awe nyini kankubuzewo just one question akataleka nga tudduka. Lwaki president ebintu byonna byayogedde biteereddwa mu nkola ate nga ebintu bingi mu byemwogera ba chairman LC5 ba councillors ba honorable MPs babyogera abantu ne babiraba bulabi ne babibuusa amaaso. Kakati nkubulira ekintu kimu kyokka lwaki Uganda eganya okulaakulana. Kiri eki kimu nsonga kyeyo abantu tetwagala kugoberera amateeka bwe buzibu bwaffe bana Uganda. As simple as that. Ba elite n'abatali all classes of people tetwagala kugoberera amateeka. Lwaki ti government zimanyi nti buli bantu batagoberera amateeka nga bateekawo etteeka ne bataligoberera nabo bafuna advantage ekola bye bakola ne bababba nga bali awo. Olwaleero kati government ezikola government ezinaka olwaleero kakati oteeka ne likola okitegedde kituufu etteeka n'oliteeka ne likola ki ne likola katulina mu kaseera kano tulina government because bagamba nti kafyu abantu nga bakuuma obudde sawa 11 12 abantu bonna bavudde muki naye kulinda coronavirus aveewo baga nti mu mateeka ga public service omuntu alina okutuuka ku mulimu saawa 2 bwe kiri naye abantu batuuka saawa 4 n'obutalinnyayo olumu n'ava ku mulimu saawa 8 wagenda ku lunch tadda naye ate ne bamusasula n'asaba ne liivu n'asaba naki kyova olaba nti kati bunge mu nsi ezaakulaakulana bakola saawa. You paid per hours. Yes. Lwotakoze tosasulwa. Kitegeeza olina okukola ennyo okufuna. So nti enembeera kalembi naye etuwadde ekyokuyiga tufune ekwebuulirira bwe tuna
funa okwebuulirira mu mbeera eno Uganda tegenda kusigala yemu. That is good. Thank you. Tweyanziza nnyo tweyanzege omulungi atulaba tutuuse ku nkomerero y'emboozi yaffe olunaku olwaleero era nga nkwebaza abadde yatugoberera yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Thank you so much. Era nga tubadde ne Honorable Ibrahim Kasozi omubaka wa Makindye East constituency mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda Parliament era nga tuwayizaamuko naye wanne wali. Honorable akatalekeka wakabera ebisanja bimeka mu Parliament? Chimusebo. Chim. Alhamdulillah. So, njala kwebaza timu jentabudde na njala kwebaza muganda wange Rashid. Assalamu alaikum. Njala kwebaza Idris Lukwago, Chiza Clement, Tone Senabulya, Daniel Mugoya. Timu nene nnyo gye tutambula nayo naye nga abasinga babeera mabega wa kamera, waliwo abasigala ku office, waliwo abali ku ground, waliwo n'abali ebulaaya eyo abatambuza ekintu kino ebulaaya eyo gye muli. Naye njagala okusaba. Yesebo. Gashumba oyo. Yesebo. Ayogere programs, yalina akola programu radio. Yeah. Ku TV. Ndoza ne bamuggyako. Okuvuma ku bavubuka. Abagambeko. Yongera okubavuma. Yeah. Kuba kati nze nyinza okuba sigenda nnyo mu byamasanyu. Yeah. Kati oliwo omugaaga olabika ono lwakwata genda mu byamasanyu. Naye Gashumba ayina engeri gy'ajjayo ekintu. N'abavuma n'olabira ddala engeri nga kiririyo. Kati omuvubuka alina obwongo. Obwongo. Buzuukuka naye kinaaba kyetaaga kufandinga mu ngeri ya kuyambako. Inshallah. Tweyaziza nnyo ne mukulu Frank Gashumba sisimuka Uganda teri kulinda kulala obubaka obwo bubwotaata yongera okugolola ettumba abavubuka because gwe mulembe oguddako ate yensi kwetambulira ku bavubuka. By the Honorable, ebintu bya masanyu bino muziki bayimbi ki abakuyimbira obulungi? Nobera mbiserebedde binoga nti ennyimba zino nziwuliriza. By the way, nalumwa nnyo nga Eagles, yali Eagles, Semakula, Mayinja, Lutaya. Those people, those young. Yes. Eagles production. Manyi sibitegera nnyo. Sibigenda nnyo. Naye kugamba mu mmotoka yange. Ennyimba ezo tezivaamu kubanga bayimba ennyimba eziririyo. Nolaba oli n'ayimba ekintu ng'okiraba, ng'okigoberera, ng'okiraba, ng'okiyigamu. Si kukoma kunyumirwa kidongo. Kati ne Bobby Wine. In fact, that's why I supported Bobby Wine. Lwa nyimba ze naye simumanyi. Nze naye simumanyi. Naye nga mmanyi nyimba ze. Yeah. Kwegamba oluyimba lw'otuula n'oluwulira. N'olutandika oddugereegeranya naki? N'embeera eriwo oba nekyolabako. N'embeera eriwo. Kati ne Chameleone alina ennyimba z'ayimba nga zikwata ku bulamu bwaki? Bw'abantu. Kati nga luno lyakasimba okuyimbayo. Baliwa? Baliwa. Kati oluyimba olwo oluwulira n'olaba abantu bw'obeera mu mbeera embi abantu abasinga tebabeerawo. I know. Naye Mungu bw'akusukkulumyako obalaba nga n'atandika okugabana ku ki n'atandika okukola ki. Kati kyetaagisa omuntu alina obudde dutegeera nakiki message yali agiwaani. Kati bw'otunula bw'oti n'olaba ne message gwe yali agiwa n'olaba n'ebiriwo oga abayimbi nabo balina obwongo obw'amaanyi nnyo obuzimba ekintu nekikola ki. So nti ezo ennyimba zinyumira nnyo. Naye kati waliwo zesitegeera bwa zimanya ki kati sizimanyi ezo za Rashid yabitegeera. Rashid owaye abo bayimbi bo bwasimanyi ebyo kibitegeera. Anyways, everyone abadde atugoberera, thank you so much. Nenga tugenda kolamu enkyukakyuka ntono nnyo mu mpeereza yaffe. Omukutu guno gugenda kukyusa erinnya ku lwa bonna era ku lw'obulungi bw'empeereza yaffe. Twagala okukyusa mu bulungi si mu bubi. Era abadde atugoberera nkusaba otegeeze ne neighbor nti bano baakukyusa erinnya mu bbanga eritali lya wala ku lw'obulungi era ku lw'okusaba kw'abantu abagoberera omukutu guno. IBRAHIM Kasage manya gange njala kwebaza abadde atugoberera yonna gy'obadde osinzira okubanga otugoberera. Nkwebaza obudde bo. Thank you so much. Hopefully you learned something. Era share the knowledge you learned from this video, from this program olunaku olwaleero. Team yange
Tawena Idris, Tony Senabuli Akiza Clement, Daniel Mugoya, mwebale nnyo mwebale eddala era nga mbagamba nti namwe abatulaba mwebale nnyo ettafali emuteeka ku mukutu guno. Njala kwebaza omukungu ono ow'ekitiibwa Honorable Ibrahim Kasozi webale nnyo obuddebo tuyanze nnyo tuyanze getaata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mubeere bulungi mweraba.